Zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwakubiri omwaka guno gwennyini 2025 abakulu mu kibiina kya NUP nga bali wamu ne bafuutu soldiers basobola okubeera nga te abakolera omukulembeze w'ekibiina kya NUP surprise era ngeno yali birthday ye yagenda okubeera nga te ayingira gate bwati yasanga bafuutu soldiers nga bamukubidde salute sakono okubeera nga te bamuyimbira ennyimba ez'enjawulo butambi bwatandika okubeera nga te busaculatinga ku social media ez'enjawulo era nga munnange butambi buno bwasobola okubeera nga te butuuka butereevu mu bakulu eri mu magye era ne bavaanaga nti ekintu ekyo kye mwakoze kintu kibi nnyo era temukkirizibwa okubeera nga te mukola drills ezifaanagana bwe zityo era ne balangirira nti buli muntu ssekinoomu eyali ku parade eyo agenda kubeera nga te akwatibwa. Abantu bangi nnyo batandika okubeera nga te bakwatibwa. Kati no olunaku lwabadde lwajjo mu kibiina kya NRM abakulu abavudde ne beera nga te munnange nabo bakola ekintu kyekimu bakoze parade era nga bo ababadde bambadde engatto z'amagye sako ne t-shirt zaabwe eza yero n'obukofiira bwa yero era ng'ennyimba bali mu kubeera nga tebayimba ennyimba z'amagye ngenda kubeera nga tebaterawo butambi awo abantu ab'enjawulo batandise okubeera nga temunnange bakuba emmeeza nga bagamba nti ekyamazima kiri nti waliwo ekitali kituufu mwakeera ku makya ne mubeera nga temukwata abaana ba NUP okubeera nga temunnange bakubye saluti sako n'okubeera nga te abakoze mock drill kakati no aba NRM bo bakoze ekintu kyekimu naye teri muntu n'omu yesobodde okubeera nga te abakwata era ng'olutalo lukute wansi ne waggulu ngenda kubeera nga tekuterawo embeera osobola okubeera nga te omanya ki ekigenda mu maaso side ze ugenda wansi awo tuwendowooza egulooza ki of course ku nsonga nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula aba NUP bo bakwatibwa ate bo aba NRM tebanaba kubeera nga te abavayo statement n'emu okubeera nga te bakolebwako so angenda kubeera nga tekuterawo drill eyo aba NRM gye basobola okubeera nga tebakola sako n'ensonga nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula likinga video sharingirako abala wansi awo comment section ejja kubeera open tekigenda kubeera nga te osula wendowooza subscribe nga togattako mutongole buli wenadese video ojja kubeera nga te ofuna notification awo nti kakati Fahad ayina ekipya akyasobodde okubeera nga te atuleetera ngenda kubeera nga te mbatera ensonga ezo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nkomawo tebaawo. Omukulu Kurayije nalabye abaana abambadde engoye za yero nga bakola parade ngera bayimba obalwayo badde bayimba Luswayiri ezo zose parade z'amagye mulekerawo joga abantu n'okuyingiriza abantu bw'ojogeza na futula muntu ule nalabye abaana nga bakoze parade mu ngoye za yero ng'abannupu we bali lwaki labo temubakwata bannange tubeereko ne humanity bw'ozogeza na futula zitula mu butuuzi bw'osindikiza bw'onyigiza nnyindo gyeta omusaayi abantu abo tebabadde ku parade naye bakoze parade oba badde bayimba ki Andre yatwende oba badde bayimba kigambo ki mulekerawo joga abantu obwerufu bere bwerufu n'obwenkanya bere bwenkanya amazima gasigale nga ku mazima abo abadde bakola kiki ekyo nga temunakinyonyola ggwanga yoyo kabampane gwe mbagamba nabo bali baana bakwata nabaana bakola kabampane bakola parade muvunaana abantu abakola parade eziringa eza military era NUP ndowooza bangi abakwatiddwa bali ne makomera nalabyeko abantu abambadde ebya yero nga nabo bakola kumpi parade emu n'okuyimba ennyimba ezo eziringa ezitendeka wakalabyeko Meja Kabona ekyo kyabadde ki? Ekyo abantu babadde mu kitundu kimu nga bayimba ennyimba eyo tebadde parade terina drills kati olaba babadde bayimiridde nga bayimba ennyimba kubanga ffe mu training zaffe waliko ekifoominga parade drills n'okuyingira ekisaawa kya parade waliko drill eyimukola nga muyingiramu the way you behave on the drill
kibanga kitegeeza eyo efuuse parade babadde no bayimba nyimba za kijasi okuyimba enyimba z'ekijasi ne patriotic trainings ene Ugandan is free okuyimba enyimba za kijasi neyo parade ekirizibwa eyo parade eyo si parade babadde bayimiridde wamu nga bayimba enyimba ate n'oluyimba katulabeko RNUP just so tufune n'omusango musemateeka si gwa parade bakuli unlawful drilling okola so duyira atakirizibwa drilling yes naye katulabe kubya awosirabawo drilling babadde bayimba akabina koolina tekakuuma bufumbo era tekakuuma musajja obulungi bw'oliko n'ebitabo ebyo by'olina bye wasoma oluzungu lw'ofuuwa ebyo tebikuuma maka tebikuuma bufumbo era tebikuuma musajja sente z'olina famire y'amaanyi ge balina oba baasoma oba bagagga nnyo oba balina ebitiibwa binene ebintu ebyo tebikuuma bufumbo era tebikuuma musajja ekikuuma obufumbo n'omusajja kibeera ekintu kimu mpisa n'okumanya nti oli mukyala okuwa bbawo ekitiibwa obuyonjo okukendeeza ku mumwa nakamwantette okwogerayogera ennyo okweraga kittira ddala obufumbo era kimalako appetite King Shiba asaana akola essomero eriyigiriza abakyala engeri gye bakwatamu abasajja kkiriza obagaana ono omusajja yali tafaanana bw'ati okuba lwe baakwatagana ne Shiba kalungi omusajja yakyuka anyirira aliko ettama kasikini kaakomawo akuba ekikalu ne kituuka kati alina respect Uganda omukyalo ono Shiba kalungi yeetaaga okukola essomero erisomesa abakyala bamanye omusajja kyayagala kubanga Shiba kalungi bwe tutunuulira omusajja waffe ono omungereza abeera ebungereza bwe yali afaanana kati si bwafaanana ate nga ebungereza yali mufumbo era ng'alinayo omukyala naye okuva lwe yakwatagana ne Shiba omusajja amagumba gazeeko ennyama afunye weight ku mubiri skin yonna kati eyaka akuba ekikalu ne kinoga yafuna ekitiibwa mu bantu ekitegeeza kati alina peace of mind naye ng'ate weebuuzeemu teyali mufumbo luli lwaki yali afaanana bubi lwaki yali akogganye lwaki yali yeeraliikirira ki omukazi gwe yalina yali wampisa mbi yali nakamwantette ng'amumalako emirembe alina omumwa abafamire y'omukazi gwe yalina baali babi nga balina effugabbi beemanyi oba omukyala gwe yalina yali yeemanyi oluzungu yamanyi nti nava mu famire yakabi amanyi nti no ye yayamba omusajja ono omutwala ebungereza oba muwa empapula ebyo abasajja tetubyagala twagala omuntu akuwa peace of mind Shiba kalungi yawa omusajja ono kye bayita peace of mind bannayuganda bannanga bali ebungereza munjulire omusajja ono bwe yali mukubemu akafaananyi kuba mwenna mumumanyi is a popular guy kuba mutegesi wa bivulu ne Jose Jobsring bwe yali afaanana ne kati omusajja n'eriiso bw'atunula oliraba kati lyonna lyeruttuku kitegeeza Shiba amuwadde peace of mind Shiba amukutte bulungi Shiba amuliisa bulungi Shiba amuwadde eddembe teriyo muntu yenna mu nsi muno atayagala kye bayita recognition Shiba kalungi grade gy'aliko star awadde omusajja recognition kati buli waatuuka bagamba yooyo bawa Shiba Shiba akutte omusajja amuintroducinze mu famire ye mu maama wataddewo olutindo
eri baganda ne mikwano gya Shiba. Kitegeeza omusajja ono kati afiiringa ati home. Ebyo abasajja bye baagala. Naye gwe bw'oneemanya akabina nti wammwe muli bagagga, nti olina ssente, olina oluzungu, obeera ku mazzi olya. Osobola okubeera n'omusajja n'omufuga n'akugondera, naye lwafunye gaapu tojja kumulabako. Ate nno n'abakyala beebyo tebe baagala. Bannange mukomye effuga bbi. Omusajja ono is a true testimony ku kyenjogerako. Kubanga si myaka mingi bwe tutegeeredde nti bakwatagana, era Shiba watandikidde omutimba n'omutijjisa. N'amutukuba maaso, oba twagala tetwagala. Omusajja ono ebungereza gye yali ayambala bulungi, ng'engoye za bbeeyi naye nga tezimunyumira. Kitegeeza yali asula ku ccupa. Kitegeeza oba yali alya bubi ng'aliira butafa, ndiira butafa. Naye kati yafunira ddala ewali omukyuzi. Kati akoza kasupu n'alya emmere ng'emmere ebonekedde kasupu. Shiba Kalungi weebale nnyo okulaga bannayuganda naddala ba celebrity engeri gye bakwatamu omusajja. Mulabe omukwano oguliwo, kamera eziriwo, Shiba erinnya ly'alina. Naye bameka abalina abasajja nga babakweka? Ani amanyi ba w'omukyala gwe bayita Juliana Kanyomozi? Tewali. Ani amanyi ba w'omukyala superstar gwe bayita Irene Namubiru? Tewali amanyi. Kati abasajja bayinza okuba bagezaako naye bano tebaagala. Kiki? Lwaki tebaagala nsi kumanye? Otunda ki? Okweka ki? Babeera bakuttira akatale, babeera bakuswaza. Kati abasajja tetwagala bintu ebyo, ate n'abakyala tebabyagala abamu. Kati omusajja ono mmwe temumanyi kimunyiriza. Ayinza okubeera kituufu bwe kiri nti omulimu gwaliko oba gwe yali akola luli nakati gwakola teyakyusa mulimu. Naye olw'okuba kati akuba abeera ali awo akasimu ne kavuga, ng'akasimu tekamusaba ssente, ng'akasimu tekamukyomera, akasimu tekamuvuma, akasimu tekamutyoboola, wabula abaali awo n'afuna akasimu. Hello baby, hello honey, tata baby, ogamba otya? Munnange mbadde nkumisinga. Ebyo byokka ne bimutuula ku mutima, ne birongoosa akasusu, ne bisitula omubiri, obwongo ne busetolinga, kakkala ne kakomawo, omusayi ne gutambula. Gwe tomanyi kye kitegeeza okubeera ng'omuntu buli wakulabiddeko. Njagala paadi, tetulina sukaali, ate batubanja beeruza nnyo, kaakati ate omwana nnyo, maama wange mulwadde, taata wange omusota gwamulumye, gundi yagudde mu kinnya, tulina olumbe, tugenda kuzimba ntaana, koma nnyoko, ate gundi bamugobye mu nju. Ebyo bitumalako respect ng'abantu, bitumalamu ekitiibwa, bitumalako eddembe, ne bituleetera okweraliikirira mu bwongo. Kubanga teri muntu ayagala kubeera ng'asula ku lukato oba ng'asiiba ku lukato, kuba essaawa yonna luba lukufumita. Waliwo abantu essimu gy'olaba neweeraliikirira ogikwata. Ne kati Shiba Kalungi kino kikulaga nti akwatayo ebiseera n'awandiikira ku munne, baby I love you, how are you? Omwana wuno oyogeramukko naye. Ne waliwo omusajja abaana abazadde mu mukyala, abaana ne bamufuukira aba military. Omusajja n'atuuka n'okukyawa abaana bayazaala ku lw'okuba empisa z'omukazi, ku lw'okuba baganda b'omukazi, ku lw'okuba mikwano gy'omukazi. Imwe mukimanyi nti n'oliwo n'abakazi nga baganda baabwe oba bannyina be bamuyambako ate okuvuma bbaawe, okutyoboola bbaawe oba okumulwanyisa. Naye ng'ate mu butuufu bweweebuuza aba yeebaka nabo, yeebaka n'ono. Kati Shiba Kalungi nze mukubira mu bugalo, eddembe lyawo omusajja tasaana na kulyogerera. Ife abantu abategeera tuliraba, tugeraageranya akafaananyi omusajja bwe yali just month ago oba mwaka gumu ebiri emabega nakati bwali. Kati yenna atinta ayakanga mataga geyamba kyebagamba amata g'e Kenya anti bagamba mutegafu. Anyway, Shiba Kalungi weebale nnyo.
webalire ddala obutateeka bbaawo ku pressure okumwagala n'omuwonya ennaku gye yalimu. ayamusore biyinza okubeerako abantu b'ebiruma naye nga ge mazima nti omuntu ali mu ssanyu omulaba kati gayi ne bw'aseka aseka akitegeeza taseka majje mu lukufu nti bandabe nti nseka. Is a true happy man now. Shiba Kalungi weebale okuzimbira maama wo. Bannayuganda, Shiba Kalungi is a hero. Nze ndabye abantu bangi abagula amamotoka, simanyi maama we namuwa emmotoka, taata we namuwa emmotoka, agomandazi. Gwasobola gwagulira taata we emmotoka oba maama wo, ky'olina okukolera bazadde bo ekiri waffe kumuteeka mu insurance. Teri kirala. Nemmwe abagula obumotoka ne mubawa bazadde bammwe temulina kye mubeera nga abaguze kakabalagala, kubanga kiba kitegeeza wakula ng'ennyumba weeri ey'akabi. Baganda bo bonna oluusi beesobola. Gwe kyolabye ekyakabi kugulira mama wo kamotoka agomandazi oba taatawo. Shiba Kalungi yakulira mu muzigo nga tebalina wadde ka poloti, n'akola n'agula poloti n'azimbira mama we ennyumba. Oyo gwe bayita hero. Kati gwe olede nga famire yo yali ngagga, baganda bo bagagga oba bali bulungi, teri yakuteeka ku pressure. Gwe ky'olina okukolera bazadde bo mugulira akamotoka omuteeke ne mu insurance. Olwo ojja okuba ogezezzaako okumwebaza oba okumuwa nga Shiba kyakoze okugula poloti n'amuzimbira ennyumba. Ekintu kino kiringa bwe kiti nti waliwo abantu abamu abatalina kugaggawala, nga bw'agaggawala ebeera mirako. Kati nga nze Eddie Mizaya, nze mmanyi obwongo bwange n'omutima gwange sirina kubeera mugagga. Lwaki? Kubanga nkwata ku famire yange bonna. Bw'okwata omutwalo tojja gutereka, onaakusabako 5 abeereko kyakola. Oli naakusaba n'alwala, ono ali n'ekizibu bwe kiti, neweekanga ng'omutwalo gwenfunye gwe mbadde nino savinga nguwadde abafamire bano basoma bano bakola batya. Kati ate baganda bange kibakakatako okugaggawala, kubanga bo bafunye omusingi, bafunye omuntu abayambako. Naye nze sirina yannyamba, ate nze kenfunye kenina okutemaatema nyambe bannange. Kati nze okugaggawala ebeera mirako, kuba bwe nvuga baasi ne bansasula oluba okusasula biruzi zange ekimbeera ku mutima beeka. Oli tannayambala, talina lugoye, oli ali mu mbeera bweti, bamugoba fiizi, ono agenda kukola bwati, ono ansabeko kakapito ateekawo omudaala gw'entula, oli ayagala kwokya kasooli. Ogenda okulaba ng'osente zonna saving osigaza 0. Kati ate bo baganda bange balina okugaggawala kubanga basomye, balina kapito gwe bafunye. Nze teri yampala wadde kakapito wadde ka mitwalo 10. Kati ye Shiba Kalungi, Shiba Kalungi buli kimu kyakoze ku maama we is a hero. Nze nalabako Shiba Kalungi nga ali mu gurupu ya karaoke gye bayita Extiners, ng'esangibwa ku Kaleerwe, ng'ekulirwa omusajja bamuyita Batte. Yali yayagala nnyo ng'avuga emmotoka ebikaddekadde byo ng'abitemaatema, ng'ali eswaga mu Kampala, yafa. Era nze nakolako ekivvulu nga Extiners twali tugenze Kayunga, nga tukoze Miss Kayunga. Shiba bobeera ng'ojjukira nze nali MC, era nze nategeka Miss Kayunga. Ekivvulu kyali kyabatte naye nga nze head, nga nze mmanyi ebyaba Miss bwe babivuga. Era nagenda nammwe, najja ne tubajjaawo Kaleero mu house yammwe ne tugenda e Kayunga. Twatwalirako omuyimbi gwe bayita Sophie Nantongo, era ne ntwalirako ne superstar gwe najja ekibuga bamuyita Julia Ngume oba Heartbeat, abeere Netherlands kati. Namutwala e Kayunga asayiningise
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.